Wait. Kachi. Ganda chako. Aze ayagala kuuza kyekigaali ate nga nawe wennyini oyagala omuntu ekintu kyalina kati bino byonna budde bwe tulina kukwatagana nga bw'otannawasa muntu bwemukwatagana naye kati mu bizinesi ontonnawasa naawe mu bizinesi atanakulamba onakyali mu onakyali mufuzi wa bya muzeedi kenzo mu bizinesi kunoonya muntu gwokwatagana naye obulamu bwangu nnyo ngaofunye muntu gwokolaki tubadde tubatuma emikono gyaffe nga abasajja bakolaki kati this time ate nga ffe nga management magic town yeteekamu kati no masika ate yo ye management full management nga munoga nti management eteeka ekola ebintu ebirina empowering ebintu eri professional empowering ebintu ng'abantu babisuubira bafani babafana abali ku roundabout right now biki bye basuubira masika kyendowooza Jackster ekibuzi kino ekituuza muntu mukyamu masika olwadde tulina ebintu ebyomubuuza bingi nnyo bye tugenda okukola ddala tufa nnyo talent era gye tuliko so masika what is special about Bafana? Cheki special about Bafana chewazudde n'ogamba I invest in Bafana. Cheki best about Bafana ndayo mwenyewe. Yimba. Oyindi. So that's the talent I found in him. So I decided. You know mutekamu. So biki byomusuubiza bana Uganda as Masika management bitugenda okulaba tugenda okuholding accountable. Nsuubiza Bafana. Ekintu kino balinde kyekiddako waaka mungi agenda muwa waaka mungi gwe tugenda ofulumya ate tugenda muza ku international tho abadde agenda international naye tugenda kisinzaawo ku kyali ebya management ya Uganda either the manager gawe kuwa muzibu asazeewo kubanga asayininga ne management eno kubeera wambadde muzze mulaba management zasayininga nazo oba bakola nabo naye bano bakijje ku mukwano kidda ku professional era abakulu bano baliwo okubeera nga bateeka talent oba ekitone kya Ziza Bafana ekijja ku raga Masika management ekulirwa omukyalo oyo bamuyita Masika Farida era CEO ye mwenye byonna nedirirwa manager waffe assistant manager Sifke era tiimu yonna nga yomugiraba wano yesazeewo okubeera nga omwaka ogujja temugenda kuddamu kubonaabona Lwandongo kuba Katonda waraga abatalina ndongo wakubasomesa ngenda saba Ziza Bafana mbalamusiza nnyo banyabone basabo mobale kubeerayo mobale kuba muganda gyenda ku lukulu amanya endoboozi Kasendo Richard aka Ziza Bafana Raga Gold ebitiibwa byonna byonna ebyendongo manyi fe tubiina twagiteekayo so kyetuliko abantu abatwagala n'abalina ebibuuzo bingi tate Bafana twagala otuwa endongo yaffe gye tumanyi okuba nga kyonna kikola bwekiti ekyo kyonna kyonna kyemwagala okuba nga kibeerawo ng'olina abantu abakwasaganya ebintu bibeerewo era nga ffe omusajja ogenda mu maaso olw'okuba strong oba okuba kintu kyonna kyokola mu nsi wabayo omuntu akuli emabega abasobola okukituukiriza ekyo kyoba oli so mu mbeera eno sintobisanako management yonna emanaginga as today ate mu mbeera endala era nga tukyusizaamu mu nkola yaffe Katonda bw'abadde tumusaba nti atuwe management n'atuwa nga management eridingibwa mukyala which is kiyinza okuba nga kyekyomugaso Katonda ekyatwagaliza kyekirungi kuba buli kaseera essala ffe badde nti twagala tukwatagane n'abantu abatwala mu maaso abantu abongera ku bantu abatwagala okuba nga batufuna nga basuubira oba baagala mbagala nnyo ndowooza ebyange si bingi nnyo naye akaseera kano ketulimu kakubeera nga tubaako agents tetukola
n'abantu bano abapya lwaki tubikola mu maaso ga kamera mu maaso gammwe kwe kubeera nga ekintu kino kikakatako kubanga bulijjo niko tukola mbaga ziba embaga eba y'abantu babiri naye mwenna bwe tubayita olw'ensonga nti ekintu kiba kitwagala obujulizi obuva mu kintu ekyo nga bulimu amaanyi bukyusa obulamu bw'abalala so mu kintu ekiddako is a big thing nti according ku music nga mumanyi twagala kutalagagera mawanga genda ekibadde kyetagisa byonna okubanga bikolebwa ebadde management eri faamu okubanga ebintu bino era come 2020 yina esembedde mumugenda okulabira amaanyi g'ebintu bino nga bikolebwa okubanga twongera step ku kintu ekiddako nebaza nnyo media n'abantu mwenna okubanga musazeewo okubanga mumpa amaanyi okubanga kintu kikolebwa. Thank you so much. I love you so much. I love you. Masika tudaawo so kino ekiseera kituzeemu si kya bigambo kubanga tubadde tuwulira baga omuyimbi waffe tumanyanga ayogera nnyo omanya bigambo biki so wadde ffe twazze n'enkola eyazze nga tugenda kusosotola ndongo ebigo bigera kubeera bitono naye nga waka ye mungi kubanga buno obudde mu store tutandise dda okugira zi videos and audios nga tusuubira nga buvanyuma lw'omwezi nga tutabe videos 22 programu yaffe bweri nga buli vanyuma lw'omwezi tutabeho videos 22 so ebipya bingi bye tugenda okuba nga tubatuusangako musuubire ebirungi byereere. Omukulu ono kyatayo Ziza Bafana bagenda kuba bakola studio so musuubire more music okuva mu record label eya Masika bagenda kuba bakola studio kitegeeza audio ne video zigenda kuba zibatuukako mu budde nga sinaba kudda mu bibuuzo badde nsaba lawyer Ziza Bafana mukulu yambako Ziza Bafana ayimirire ne lawyer ne Masika team yonna soke tusayininga endagaano eno. I'm so happy to be here. Grant Masika Parade, Masika Management. As in, why like I decided to do with Ziza Bafana. So everyone knows Ziza Bafana has a talent. So you got the music. He has everything. So with that, I decided to support him. So musubire bingi kola action byo mwakira banaga mu kituufu kyaliwo kintu. That's what I want. Thank you very much. Pipeline era mwesuru ayongera okusomesa bonna bangi bamukopye bangi bayimbye nga ye bonna babikoze. Okay lawyer mbadde nsaba yakoze kupendi amanya sebo ne kampo amanya Brian Mugabe kola ne iragaba lukwago omuso contract ya fee tutaddemu obuwayiro obw'enjawulo obugenda okuyamba okutambuza artist kugenda mu bifo going places. Sijja kuyita mu buli akwakulizo naye obumu ku obwo akwakulizo bwe twataddemu obutabeera mu contract z'abayimbi bamanyi obwenjawulo muli akawaayiro aka termination. Previously ba artist babadde owulira nti artist yagobye manager yagobye artist naye mu eno contract taddemu akawaayiro nti oli waba ayagala akooye contract akooye okugirira ne munne waliwo byalina okukola tanaba kutaminetinga so tasobola kutaminetinga black alina okumuwa notice watamuwadde notice alina okusasula sente zebakanyizaako bonna nendala kozi agreement contract ya myaka 3 naye twataddemu akawaayiro aka renewal emyaka 3 ogigwako basobola bajja kukomawo mu ofisi yange tule manye twongezayo okumala bbanga ki batukomyawo ebituwe kozi nekira tutaddemu akawaayiro akalaga nti manager waddembe okusayininga omuyimbi yenna omulala mu management eno so tebamukugira kuleeta bayimbi balala management eno.
bwe bumu ku wali sigenda kuyita mu bonna kuba bundi it is a 10-page contract sigenda kuyita mu bonna bakubira endongo era de talenti ye bagyongera mu maaso mwebale kujjanga abajulizi kubeerawo nga Ziza Bafana ayongera okuteeka ayongera okukakasa nti ye kabaka waraga abasigadde abaliyo abayimba tebanaba kukakasa mpeeni era bakubonaabona endagaano eno gye basayinira bakubonaabona Bafana kakasa oba oyinamu omutima gwenkenyera osobola otya nogaa tojasayo osobola okwekuba oba waliwo akulemesa osobola okwekuba taata mbadde nsaba tufuneko ku bibuuzo nze kakalama okuva ku Eddie Simba empologoma y'eddembe ekibuuzo kyange kigendagenda omukyala management biringa ebibuuzo mwenda ngenda kubuuzaako kigamba waliwo managementeeko Leda kyembadde nsaba tubuuze ekibuuzo ne ansa ekibuuzo ne ansa ekisooka kyembuuziza checking on clients because tuli mulimi ate I'm also a farmer so nondente I do a lot of things actually mbeera ntambula in and out for business trip then you work anybody who wants me still so kudda nyembeera if it's business kibuuzo ekyokusatu mu contract yammwe gye mwasayinira neza Bafana akomawa olina wamugungudde kuba tulaba abantu management esayina enyimbi sometimes omufunira ennyumba ey'okusula emprovidingira ebyokulya na buli kimu na buli kimu na buli kimu Bafana nga yiwa mukomezaawo just music promotion n'ebirala oba newaka okwasaganya Bafana ngaye akwasaganya ebintu by'okuyimba azini byogenda mu studio kola videos omulimu gwalina okola gwa kuyimba ebisigadde ebirala biba bya business then nze nyinakola mulimu gwa management okumwanga ebyetaagisa life byonna byeyeetaaga ng'omuyimbi engoye manya kusula videos audios all the stuff byonna gyabifuna promotion omuyimbi kiyeetaaga kyerina okola naye akole ng'omuyimbi kyalina bagenda baddame omukyala yawukanye ne artist obanga management efuna obutakkanya ne artist balooya bano okuva music yafuuka business nammwe mwajja ne mweriba mulimu guno naye temuyanga gye mutaasa bitono byaffe Bafana ogenda mukikinga otya nga Bafana oluba lugendo tomusanze waka omusanze yatambulako ng'alina wewaali ne balooya obudde buno munammwe mulina engeri mu south business wansi kubanga temuprotectinga brand muyimiridde mutya ekisooka tuli mu entertainment business
twazze to streamline omulimu guno between the manager n'omuyimbi. Ekyokubiri mu contract ye tugenda giregistaringa ke public document nayagala ajja kusesinga ajja kusasula emisolo egyetaagisa agende ku URSB agifune. Twataddemu obuwaayi nti bwe baba nga bafunyemu obutakkaanya olw'okuloza arbitration basobola okufuna arbitrator oba bwe bayita omutabaganyi n'abatabaganyi ofcourse at a fee naye nga ffe tetuli mu entertainment twazze kuteeka bintu bino mu mateeka. Because of the connection for how long have you known Ziza Bafana and for how long have you been working with Ziza Bafana? That is my first question. You've seen you introduce a management before. Tukulabye Kongo or later okuba bukaka kinga ffe abamagent this time around eno contract ne management tegenda kubeera bulungi. Ekibuuzo ekyokusatu kideewo obukyala byabyerangira nze niraga ebibuuzo biwandiikiwandamu ekisooka direct nze Bafana banejja mbalaga sipostingako ne manager oba ku social media yange nti manager abasinga tubadde tukola ffenna abasinga nga Magic Town yekwasaganya management akusereka nga bepowering okubanga ebintu byonna bitambula kati this wano change eriwo nti management erunning omuyimbi kati ye supervising buli kimu nti yeteekamu enusu wetagisa nti buli management ebaddewo yabantu okubanga bamanaging offices ezo ezibeeramu okitegeera ezibenga bonoga nti radio TV weeri oba radio station esobola okubanga lyawo tekola nga tewali bagikola kibamanaginga so waliwo okubanga ekola nga nanyino yennyini yagikola ki yagiteekamu so kati kikyuse okubanga management eteekamu kyokola nti ogenda kubola ebintu nga bijja nga mu byagala mu bikole ki bijja oba mu bisuubira oba bukina okubanga bitu kikola mu time yakyo mu budde bwakyo obutuufu. Masikaddamu ekibuuzo, how long have you known Bafana? Known Bafana for a long time. Bafana, I've known him for a long time. Sorry, Uganda. I'm not in Uganda, so Uganda knows who I am. waliwo okumulaba n'okukolagana. Yes, as a friend, Gatulia, like we smile, we do everything together, but just as a friend. That's my Nechirala masika chera bidu bagamba. Masika abadde fan wa Bafana sees connection yange Masika, she's a family friend. Yeah. Masika no gomulaba one. You know, you just she's the head, she's the official manager. Na ye I never told me okay, this is a family business. This is a family thing. This is a big thing. Sichi ntumbuno bana bantu bera bye wali eri de kibi kinga ne muwulira ngamba of course amuli geto kwa kwani chotuka chile chichi ntinze nange ngomuntu nonya batu bakolegana nabo nkulakulanye music oba mutekenze kyemmanyi nti wano kinokola ki okubeera so bofuna abantu bamukolegana nga mukwatagana kiva ekintu kino kwatagana kiva wala okitegera kiva wala namwe benyinya nabo nyaba ku kamera bakuleta ku TV nga bagamba tuletere interview ya Gondi bojireta tukuwa omulimo Karisa wena bewali no karisa wena bewali no nyokwa interview kati bebakunonya kubanga kyakola ki kyatambula so kati becho this is a big thing whereby it and family to introduce na kuba tuti management of course obayita mwenna ne tubayita twabayise ate mwe bale kujja mutembe twabayitemu yama kubanga ngaba gamit she's traveling obudde bana kitinga bo mani biche biddako baba atweyanzi okay atendo chamwino mwenna bali wano muri family ya abazali family ya kubawa Banezaba omuntu mulala abuze senior big omukyalo oyo strategy kiddala
ze yaleese n'ogamba manager bano gende n'omukyalo ekibuzo kyakabi nnyo nti Masika ye ndowooza ng'omuntu ebikolwa bye bigenda okukola ki okulabira kati nze ebikolwa bye mbimanyi kubanga ensi ye tenakola ki tennabimanya naye kati nze mbimanyi kyobulaba ndi wano neeranise bulungi nti no ndi sure ndi conksure okita bintu bimu n'abazungu nti si byabaddugavu bokka kubanga abaddugavu baagatta dda amawanga amagatte abiri baagatta bafune eggwanga limu lisobola okumanyiza omubiri wabwe so kati nze ndi well convinced nti tulina ekintu ekiddako kyale tulina bingi tetugenda kuba mu kamera okuyita buli lunaku tugenda kuba tukikulaga mu bikolwa gamba kino ekyoba tukuyise mu kikolwa nti kati sikuyitangako bwe nti nkuyise leero otegere mu kamera ng'embaga bwekolebwa eyo omukyala n'omwami nga bali babiri beekwana bonna ekitanda beebaka bonna naye ate mmwe musalawo abalabi era embaga etaliiko bantu tekola kitenyuma so kati kyobera tubayise nti eno pati yakubeera nti nno kati mbalaga abantu bano abakirimu va kubiri nti oba nonkubuzaabuza nebuzo kati bano bakirimu bakimala ekintu ekyokubanga omuyimbi akolaki agenda mu maaso kuba bafana bwagenda mu maaso eggwanga liba likolaki ligenda mu maaso so abantu bangi abali mabega wa kino ekyo kyolina omanya naye nga bano abayimiridde wano omuyimbi ne manager beba official b'ekintu kino gyendabirwamu oba be balabibwako mu maaso tukumanyi nga gwe omusajja yamenyako Freedom City tusuubirayo okumenyayo ekifo ekirala teri kifo kye tutamenya kubanga ne muggulu yennyini ebifo byatutegekeddwa ebyokubandikatibwano muyennyini twategeseddwa okuteeka ne muggulu tubenakola wano ku nsi ebifo byonna bye muzimbye mmwe mubizimbi tuliwo ffe kubijjuza tubijjuza muli konkushuwa nga mutegedde oba mujja lwekyo ekiri ekyakyo ekituufu ife tulina music tulina na buli kimu tuli ba actor tuli ba entertainer tuli ba movie star tuli ba biki naye byonna ebyo binene bye mulaba bijja nga tubayita nga bituukiridde mujje mujjuze ebyo ebifo nga kyemugenda okulaba kikya ddala kyekino kituuza wano nti bano abantu tulina ebintu nze kati bafana ndi multi talented nkola ebintu bingi nnyo ebintu byonna bye nali nkoze okuva nga nkyasoma okuva mu primary okuva mu primary okugenda mu secondary sibikolangako nze ndi musajja akola ebintu byonna kuva kusoma nali prefect nali mukinga nkulembera mizannyo nkulembera biki n'abantu benyina bamanyi tebananjogerako bintu byamanyi bituufu kwate munaba wagudde naye nga kino ekiddako kyekyokuba kati nga tolesa ekinyuzi kyokubanga tutuukiriza ekyo kyennyini gwe kyolaba oba kyoyagala okumanya oba kyoyagala okulaba nakutegeera alinako famire ye gyetumanyi nga Magic Town management empya esayinize Bafana yekka oba ne Magic Town yonna esayinize ne Magic Town era Magic Town kubanga Magic Town tesobola kubaawo nga terina baje manager kitegeeza omuntu aba asayininga Magic Town kiza abasayininga Magic Town yera kuba yabakikola ki agirwanira ya Magic Town kiri kibiina okitegeera ekiri registered mu mateeka ekiriwo which is kibiina ekirina okuba nga kimanagingira people power eri naye yeetaaga kumanagingibwa ye nga bo bitalina kyajja kumala kyonna nga temukimanaginze bulungi naye yabatumidde mmwe mubeere nga mumumanaginga asobole okutuukiriza entebe nga likola ki agifuga obanga atuukiza kikamu people power kuba people wage maani kati ligana maani katuza mmwe maani kyobera tubalaga byetukola kuba muno mutabiraba tebikola ki olusi tebiggwa mmwe mupushinga ekintu nekiggwa so kati kitegeeza nti mmwe maani power kibuzo ekisembayo Jackster omwana badde ekibuzo nga kikondamu neno mu bufunze mu dakika bbiri nti management eno etudde kukakasa actually eno pati eringa yoona nti yo management eyange ne baloya bange bo eyo pati yaffe yawedde dda mu kyama ey'okutuula ng'abantu nga temunateeka kintu mu mbeera abantu kiraba so ekyo neggwa then ekyokubiri kyekyokuba nti nno tulina pati endala eddako eno management tuli mugiraga ku abantu kati egenda kukuyita ekulaga emirimu gyayo gyegenda okukola ki terinakulaga ofiisi yaayo terinakulaga bintu byekola bintu byegenda okukola teri mubikola bulwa Bafana yekka n'abayimbi abaki abalala kubanga wano omuyimbi yenna ebigezo bakuba yiti negenda waggulu fenna tufunamu buli muyimbi yenna apayo nashininga kuba ensi kyobulaba yeyongera okuzaala n'okuba n'abantu abangi abantu abakola ebyenjawulo bagenda kujja kati twagala buli kimu nga tukibawa mu bituufu nga kamera bwe ziriwo tugenda kuyita Jackson nga tugulawo offices zaffe tugenda kuba tuzigulawo very soon after ennaku zino enkulu tugula office tubayite era tubagambe nti kyekino ekifaananyi kyetwagala ensi etambulemu okumanya nti tuyina office efaanana bweti studio zifaanana bwe ziti tuyina bagundi ebintu binnyo ng'enteekateeka kubanga kino kintu kiri brief then tukuyita okwanjulira emirimu gino nga gigenda mu bikolwa kubanga luli twayogera bigambo kyobula ogambe wali disappointed kati twagala bikolwa era twagala olaba ekikolwa kubanga ffe tumaze okweyanjula n'empeto gikola ki
ogiteekako ku mpapula nti wuyina alomye so kitegeeza nti nno management byalina okukola byebyo byokulaba omuyimbi nga ajoyininga bondaba mu America totya oba bondaba ne Jayz oba baani bakyalyawo bonna okubanga tutandika business kubanga bali ready nabo ate naffe tuli ready so Jackson gwalina okubeerawo nnyonnyola abantu kubanga gwekiri wakati yasi banayigana tumulamu kintu kimu kweyagala n'okubanga tukakasa nze yuno DJ nsanyusa nnyo okubanga mulaba kubanga is the first person okumposinga okuyingira ebintu okubanga yakola nakola oluyimba nelutavaayo nga luvuga bulungi ye naluteekamu mix nerufuula lwakabi yenyini nakiraba nti kintu kyakabi kitegeeza nti kintu kino kivudde wala nakikola ki kitwagala kibeerewo kirina okuba nawe okyagala kati ebikolwa bigenda okulaga ebigambo bino ndowooza bimanyi okukontana nga tubisuubiza nebeera nga tebikola ki tebikola kati action era action egenda tendekana kulaga officers abantu bangi nnyo wano tuyanze Bafana